Yes, Afudde TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngana kubasa musubscribing ate munyigene kade bambi Kitalo Afudde nga bagenda okulinya nga amaze n'okubanga bafuna visa mbina masawo Kitalo nnyo Bruno kene mwina masawo abagita Afudde TV mwasibye mutya muli mutya leera kalazi kachapizo muna yawezeza emyaka akuza birthday ya myaka 7 mwemeka 7 mukaga naye abasinga bebuuza maama emyaka 7 mukaga nga mingi ngate gikulabika ne wankubadde oli mukadde ne 7 mukaga nga mingi keki njina maso bamukoledde keki ne mwana emyaka ajo gitabula gikonfusinga emyaka jo mwana tugiringa mingi naye ate nga sigonzo gamba nti muto muntu mukulu era akuliridde asaliridde naye mama emyaka 7 mukaga nange ndaba mingi mbatumedeka abali Canada mu Toronto abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman abali Germany abagamba nti amuli bakabinyo kubanga mu following abagita Afudde TV subscribe button nyigende kale leera kalanzi kachapizo myaka 7 mukago baro akuza birthday munange nakusaboleza obubaka keki doza mugirengedde engere gye bakoze ki bawandiseeko ndozolengera keki yiyo myaka 7 mukaga gye bamuteddeko kyewunyisa era kiconfuses abantu bangi nnyo ku social media mbebaza mwena abasubscribing ano ku Afudde TV ate nakubanga subscribing ngana kusaba mbyo subscribing ate onyigene kale ne comment section weri abakabuntira mu comment section ate sikengo oji following abagita Afudde TV update simba nazo each and every single day following ojja kuba kipingibwa ngoli update ojja kuba manya muli agatambula leera kanaji kachapizo comedian omu ku bakyala ba comedian banaka bakasangwao abaludde mu industry ni yokola ki yokubanga hazanya comedy ninge emyaka jai na mingi ni mama 7 mukaga nganda bange mingi poziko makeup nga yamuyambako kusala emyaka anyway Afudde ngazi kusaliza ne wa Bruno munaye obulamu bwakyuka Bruno embeera yakyukira ddala ndozolengera abantu bangi bavudde wala munaye ebifaananyi bwe azemu nakola ki nawoteka ku social media mu kutuge ogwa Twitter nadamu kubanga abusharinga postingayo munaye ng'alaga wa gyavudde era nagamba nti omuntu ena gy'oli toggwamu maanyi toggwamu ssuubi sigala nga weesigamye Katondawo nga ate bw'osaba bamuyita Bruno ndozolengera bwe afaana ebiseera ebyedda yali afaana bw'ati ebiseera ebyedda n'essaawa zino yakyuka ate n'akasente kayambako omuntu okukyuka endabika agemazima n'akasente kayambako omuntu okubanga akyuka endabika ye Bruno agamba nti yonna gy'oli oba olina kwesigama Katonda kusaba kwokka kuba naye agamba yali tamanyi nti embeera erikyukamu kubanga ebiseera embeera yali nkalubomuka era ebintu byali byakweya byakwetitenkanya obufaananyi bwobwo bwabutunuulira amaziga agabula okumuyitamu bamuyita Bruno ku social media abaana bamukazizzaako lya Gerard anti ndowooza byakuzaala bbali buli kaseera abaana abazaala kumu abasinga ku social media bamwongeddeko erinnya lya Gerard bamuyita Bruno Gerard nerya Gerard bakoze eki bali mwongeddeko naye nga agamba nti embeera teyali nnyangu okubanga essaawa zino anyirira asikiriza buli omu so Bruno naye akimanyi nti asikiriza naddala abakazi basikiriza kubanga abakazi maama tebava gyali wene wabeera muzaddemu n'amusuula ogenda okola nga n'omulala naye azza akola ki nga n'omulala azza agamba nange omusajja ennaku zino yeyagalaga abakazi bamulwanira bulwanizi ndowooza omulengera kwegamba baaba abafuna left right center zomulengerawo embeera yakyuka n'akasente ndowooza olengera n'omubiri yagufuna kyebayita sente ebiseera bisinga era obeera oli mu sente n'otakyuka obaako ekikyamu ng'oli mu sente n'otakyuka obaako ekizibu bamuyita Bruno agamba nti embeera ensi si nnyangu naye yeebaza Katonda okubanga obulamu bwe bwakyuka okubanga essaawa zino wanjawuloko okwawukana ku biseera ebyayita ebyemabega bagita Afudde TV subscribe button nyigende kale mwena mbebaza bagamba ati muli bakabi nnyo kubanga following ne comment section weri abakabuntira mu comment section bagita Afudde TV bamuyita Bruno munange bwati wakoze ki bwasabi abantu bonna obutaggwamu maanyi n'obutaggwamu ssuubi subscribe Afudde TV Afudde nezikosa dizeno bambi Kitalo nnyo ekyali liyani nekesa abadde azze kusiibula mukwano gwe
Nfanfe Nalongo Irene Anyango bwabadde bagenda bwe bagenda e Dubai ku kyeyo Gas abokeza bombi ne bafa. Nekesa ne Onyango babadde bafunye visa kyokka nga Nekesa yasooka okugenda. Bino munnange babadde abanfanfe era nga bamaze ebbanga nga babigobako nga byagaana. Wabula lwe babadde bafunye visa ate Sitaani yeegumiriza era ne balemererwa. Mukama basonyiwe ebyabasobako. Nekesa yabadde akyaliddeko munne Gaasi si mwangu bannange. Gaasi si mwangu. Gaasi ayambako okubanga ofumba naye muntu wange yakukyukidde nga yabalusi asobola okukusaanyaawo ne famire yonna neesaanyaawo. Kati bano yabookeza abakazi battu. Gaasi baamuleta naye alimu obulabe. Gaasi alimu obulabe oba omuntu walikozesaako essigiri. Ebiseera ebisinga munaye Gaasi oyo osooka omufumbisa naye oba ku risiki y'amaanyi. Osooka omufumbisa afumba gye bali amufumbisa nga tebafunye buzibu bwonna naye oba ku risiki y'amaanyi. Oba ku risiki y'amaanyi. Kati yengera Nekesa ne munne Anyango Irene bakkanye bakoze eki? Bakkanye bafudde Gaasi. Yabookeza nandibadde mbalaga ekifaananyi kya Lilian Nekesa ne mukirabako naye kyesiwaza. YouTube eyinza obutakikkiriza nandibadde nkibanyigirawo nenkibatera naye YouTube tejja kukikkiriza kuba kyesisiwaza. Ekifaananyi kya Lilian Nekesa mukazi wattu eyadalabika obulungi naye yasaanyewo feesi yonna mukazi wattu byamwokyezza. Basi ne bamudusa mu ddwale nga bamanyi anaawona naye nga mukazi wattu nga Gaasi yamwokezza nnyo. Kyalibadde kizibu nnyo okuwona. Kitalo nnyo ekya Lilian Nekesa akwasa ne Irene Anyango baatyo bafudde Gaasi. Bafudde Gaasi babadde bampi boolekera agenda ku kyeyo Dubai nga bafunye ne visa. Manyi ebintu ebyo nabyo si byangu munnange ogenda okuba ekyeyo bintu bita mitendera bintu si byangu. Visa baludde nga bazigobako kwegamba si byangu. Kyokka lwe bazifunye ate Katonda lwakoze eki? Sitaani lwe yeegulumiza n'akola ki? N'abasaanyaawo. Munaye Katonda basomye byakola ki? Ebyabasobako. Munnange bye bitambutambuliza essaazi ku social media abakita Fadi TV egi. Kitalo nnyo ekya Nekesa bambi mukazi wattu bw'atyo bwe yafudde emitwe bitategerekeka. Mukazi wattu bw'atyo bwe yafudde. Kitalo nnyo naye nga Gaasi si mwangu. Gaasi omuntu okumufumbisa oba ku risiki y'amaanyi oba ku risiki y'amaanyi okufumbisa Gaasi. Gye bali abamufumbisa naye barisiki kuba kwewaayo naye ng'essabo yonna basobola okukwokya. Bw'atakutta ayinza okusaanyaawo sikirini oba feesi yonna yeesaana nosigala ng'oli mulamu naye nga feesi yonna yaggwaawo bw'aba takusse. Kitalo nnyo ekya Nekesa ne Irene